Yes, mukasiaka tubatolekede kyatulese batugaba film Rise bakutulese akosema je tugenda kubanga twekanya kagenda kubera kasema kali simple batugamba J&M Entertainment bakutulese akosema je twolekede wabula ngamaga nti Merry Christmas and Happy New Year mbagalizo mwaka gwa 2026 ngwere musufu je muri kakaino mukotani katwatanikira bali waliwo Serugana muvuka muto yali ateebwa okuva masekati gekomera kyone kyali kya musibya mukama yamanyi ne mukasiaka nakulolwaliro bali bamugamba nti ali free ogenda baruga Bill Palmani agenda kuba musema je twolekede yajja jampola mpola nga asembera njaga wekanye kasema ketokere bakayise the guilty tugenda kuba tukanyonyoka onakulolwaliro kali abasembera waliwo abaleta ekimotoka nga baruga Devon Sawa tagenda kabulamu tumulabe mbusirema nkuyanja Korgani Gabriela Anwa naye mwali bano bamuyita Korgani yefuda atabawulira wayisebo tulina obubaka bwe twagala okuwa kyava Jeruda n'ababuuza obubaka ki mama oyo akubye essimu n'agamba mwana etagenda asobola kukima yagenze kola so kati yingire emmotoka gwe muyayi no kyali waabwe bano bakyalibe bamugambye nnyo ko tasobodde kujja kukima kuva mu komera ffe tukukimye bakyalibo yingira kale mbadde wano nga ndowooza kikyengenda okuddamu okolo omwaka ogujja ye muloka yaani gye tulimu ani nakufunidde akalimbo oba weetaaga akalimu andi oke jasi nyina enteekateeka kono nteekateeka kizoyina nina mu Venezuela waliwo gayi gwe nasiikanye mukomera n'ambulira kubikwalagana mu Venezuela waliyo bino ebirombe ebinanka ebisima amafuta kati nsobola okugendayo nenkola amajja yeetaaga jasi teekateeka pasipoti yasobola okuyitamu bane mbabuuze muloka yaani emmotoka sokoleke temungamba ti muloka mwabbi enzibe Katonda watu yamugamba liyo ne Dennis munkimidde mu motoka enzibe kati wandibadde wenyweza kiki mugenda okukola n'abalalu Karodi ekimu ku ebyo ebyamusibya mukomera bano bakyali be balinanga omuze okubba emmotoka naye kennyini ensonga ezo yaziringamu mu biseera ebikadde nga babba emmotoka bagenda mukwata ne bamusiba kale abadde avuddeyo abaye bamukimidde emmotoka nzibe we bamukwatira mu motoka enzibe bulali abatawoza baba bamuzza mukomera yabanno bali bakyankalamu bavubuka batu naye bakyankalamu kuliko ayitibwa Liyo kuliko ayitibwa Dennis kali Serugana yayitibwa Nathan ne basooka bagireete ne wabeera bisaakaasi kye baakola ekitundu bali waliwo engeri y'akabaala ne bakurashinga paka munda mu kabaala bali balalugwe kyobomanya kuliko kino ekiyitibwa tutike enguli kuliko kino ekiyitibwa Kiliyo muteekekamu enguli kati tebakomye ku kyakubba motoka kyokka bakutene kubo ne bajja mu sewa y'omuntu mu kabaala batandise okubba enguli yagamba wano sifuluma ebiseera ebisinga bino bifo bibeera mu kamera we bamulabirako we bati yasimbula busimuzi n'atandika emmotoka agijjeeyo gwe ssebo totuleka obadde otya Katonda watu yajja poliisi imirije emmotoka kati abakuba ebyuma awo tewaba kusaaga ate ono omusiru alina ne mundu okola kigwe naawe oza tekyakubayo ebyasi oli musiru oyagala kuleeta mitawaana kino sebo kiriyo kiine mundu kyatandika sekula byasi ala nga batugamba Anthony Wera ye director okuti kuba baweddeyo katwolekere kyatulese kale muloka bagireeta paka ebbali obadde tuyagala funa kyakunja kono Liyo oli musiru olwedde bansiba gono bakusiba obba mamotoka eyo si nsonga toddamu kikola nga wendi blood nga tokyalinga bwe wateranga okubeera mu biseera ebikadde gasiya wama Dennis jantugende ono yamukwasa ensawo kali nga tuze bali waliwo annyonnyola kye bayita obwenkanya agamba nti obwenkanya abakakiiko akalamuzi obwenkanywa kiki era obwenkanya buba bugwana ki kati okusira ku musango guno ogwakalebule ensonga zo tezekussa ku bintu bya nsimbi kyokka tekibeera ku bya nsimbi owulira waliwo speech gye baatusomesa mu ssomero twagikwata na bukusu mpozi yali speech ki n'aginoonyaawo bane basooka bakebera erudda Katonda watu we bituuse kanoonya assistant omupya kuba kirabika
kale nga tujja erudda That's the quotation. quotation ogirese anti yagirese ku ntebe Crane. It's Shakespeare. yagamba nti ono Shakespeare speech gye mbagamba ya Shakespeare It is something, nothing. ekwatagana ku muntu ayinza okkeera ku makya n'asaabala erinnya lyo n'addira erinnya lyo n'alivorongavolonga n'alifuula ekirala mu butuufu omuntu oyo aba akuggyeko erinnya lyo oba aba avulunze erinnya lyo aba akuggyeko ekintu ekyandibadde ekyenjawulo ekiyinza okufuula omunaku oyo senior partner mu faamu kyensobola okugamba kiri kimu kyokka ng'ovudde ku nsi eyo omuntu omulala omukulu gw'oyinza okusisikana mu faamu namulabye ku mawulire olunaku lwajjo ng'ayogera ku ayitibwa Russell Crane talina ssuubi Russell kyalina okukola kiri kimu kyokka sasula busasuzi kasente ka musajja ne sikiwa nti ensonga mu kooti zijja sobola okugguka agamba nti oluvannyuma ng'amaze okusoma empapula z'amawulire mukazi watono golaba yalina essuubi before that ne kati we byatuka takyasobola genda mu restaurant takyasobola wadde okubeera ku nnyonyi essaawa zino teryasobola mutu okuggyako kubanga bamulamu ekifaananyi ky'okubeera komando yamusikamu n'amusembezaako eri erudda okeera ku makya n'oyita omuntu komando oba malaaya kumenya mateeka kali bano ba red paper okisa ku bye baawandika kuba kati ffe tubayita mawulire ga ttooyi alina engeri gy'amusindiseemu n'amusindika ebbali balina engeri gye baawandiseewo ku meeza nti ku ssaawa nnyo omusana gubeera wano kati atandika okgenda maaso n'oprofilinga nakyala nga bamukubyemu akatangaala yamwambaza white engeri gy'anyiri alina enviri za blonde ab'akakiiko akalamuzi abaami n'abakyange nabasa omundi ogusembayo njagala musooke mu mbuli ow'enkanya kyeki bwe kiba nga si kyekyo kyennyonnyodde wabula ngenda babuuza mwe mumbuulire kiba kigwana kyenkana ki kuba kati omuntu ng'ono gwe baddako ne batandika ovolonga yeetaaga lisi abe ng'akwasaganyizibwako oyo mawuzi ngenda mumugoba ne badde ateekeddwa okuleeta empapula ze olagera otuuka nga kirabika ekooti yamaliriza dda onosonyiwa Mr. Crane ngenda kubulira amazima nakyaye yabadde akabuzizza oli musajja wa mukisa mawuzi ekyo njagala okijjukire oli wa mukisa kubanga kasoko muli owangudde otya keesi eno gwe kyomanya embeera y'obudde yetukwatiridde ne tusobola okugusa keesi kati agenda okuzza amaaso olwo akakyala akapya ke baleese mu faamu kati nga tuze erudda eri ono omuto yabadde yakava mu komera alina ennyina mpozi gogasseko nekyali wayitibwa Dennis zino birth certificate zange yozaagaza ki birth certificate njagala funa passport oli sirias ogenda mu bino ebisima amafuta kirowoozo kya busiru kono oyinza osigala nga gomba emmotoka netani bw'oba oyagala passport esobola okugifuna tiweetaaga death certificate kono bireke maama nze njeetaaga ngende njegobereko yabadde mukomera ne wabaawo amusomeramu kaddiiru ak'okugenda ku bino ebinanka ebisima amafuta ku sayino mu Venezuela kati yajja nekyaliwe Dennis ne bayitawo paka eno ebbali njagala olabe magambe tuli kwanjula kwako wabula kasema mukawo obudde mujja asobola ofunamu ekyokuyiga naye gwe tosobola kulongoosa kifuula aba kyonna bwe kifaanana kyaliwe gyabeera laba obafaanana katonda wange maani kati agenda okukwata ekuba okuzza amaaso okwekkaanya yabadde asuubira nti nyina yamuwadde birth certificate wabula yamuteereddemu bbaluwa ate kati bwamuteeramu ebbaluwa n'abaako byamunyonyola mu bbaluwa ebyamusindikiriza okujja maama we yamusikana atudde mu kkanisa maama sooka olindeko maama Nethani bami ngenda kusaba saagala oddemu kunnimba njagala onnyonnyole agamba nasikana Martin gw'otwalanga kitaawo namusikana ndi lubuto lwo katonda wange zibadde ziri busa Seruganda najja ono gwagamba kati ono bulijjo amanyi ono ye kitaawe lwaki tewaŋŋamba ne mmala obudde bwange bwonna nga mpuliriza ggwe kwali kusalawo kwa maamawo nze yakkuza era nakuwa buli kimu kyonna kyaliweetaaga ebyokunvumirira okunziza ebbali okunkubanga enjiri gwe tonjagalangako obulamu bwo bwonna naye ndi musanyufu kubanga tewanjagala olw'ensonga si ggwe kitange ndi musanyufu okitegeera nti si ggwe kitange amugambye ebbanga lyange lyonna lye mmaze naawe obadde onvumirira ng'oli mukunkuba njiri yagamba ku saidi yange mu butuufu nange mbadde mpulira nga sigwana kubeera wano
ne kati nkitegedde tinyina famire mu kifo ekimu ati famire ye eri wano eno half family kunnyonnyodde ku bya kitange njagala manya kitange yamugamba kitaawe ayitibwa Calum Crane. He was a law student. Yali asoma mateeka. Does he know about me? Amanyi ku nze. Why not? Simugambanga lwaki. He was very ambitious. Yali musajja alina ebiruubirirwa nga ye. I wanted to be held back by Era nali saagala kwegamba ensonga z'olubuto lwange zimulemesa egenda gye yali ayagala genda. necessarily better. He's not the answer to your problems, Nathan. Kyensobola okugamba nti omusajja oyo wadde kitaawo si agenda okwanukula ebizibu by'olina munnayi Nathan. Era tajja sobola kubeererawo. Better. Neera kisingako seetaaga kumbeererawo jasi kwagala kutegeera nti gy'ali. N'akwate kubo n'atema. Fashion model Serena Russell left the Kati nakyalo n'ayitibwa Serena Russell, fashion model. stand. $2 million is Bali aba never rewarded. abayitibwa aba Red Pepper bamuwandikako kalebule ne bamukuba mu kkooti kati bamusasudde $2 million Attorneys. era nga bagamba nti criminal defense Anthony ayitibwa Crane yakikozeeko. That's the last bottle. I have to get up. Eyo yecupa esembayo nyina okwate kubonza okenca alina kyaliwe bwe bakwasaganya olowooza banaakola apiiru aba Red Pepper. In fact, I may even Sijja kwewunya nga bakoze apiiru ate singa kibakisoboka nandibadde nsuggestinga Getting the guilty, tusobole obbakubira ddala undeserving lowlifes. baabano. Money will be punished. I hope. Naye nkusaba owolereze abantu bangi abamenya amateeka ng'ogasseko n'abo abatagwana kanso gye bujja maaso tolibonerezebwa. You're a devious ape. Nze kyesobola okugamba ngenda fuuka federal judge gwe nga tonnaba exactly. okusira ku mpisa zo gwe ssebo. Give Natalie my love. Natalie mundabire I would oyo mukazi agwana Diamonds used to sleep when I leave and I sleep when I get back. For all I know. yeebase naye bwe naakwatira okubudayo nja musikana ng'alyoke tunaalabagana olw'enkya ono nno kyaliwo enfanfe nga bw'okiwulira. Karoli akwati kuba akomawo yasooka kuyitira ku yafeesi aggale waasobole okweyongerayo yajja ebbali tuka ku eleveeta kali aba agira eleveeta agere kuzza kwe kulengera kannakyala kano waliwo kannakyala akapya ke baleese mba secretaries ke kano akabadde kabuzizza kooti ye gyabadde alese quotation gyabadde ateekeddwa presentinga mu kooti n'ekyo kyabe naye yabadde agiina mu mutwe jasi yabadde ayagala kubeera perfect with it naye yabadde agiina mu mutwe kati yabadde ono yabadde alina opanga ebintu bye naye ate yagirese yabadde agyerabidde ku ofiisi nakyala mupya teri yajja musiika ne kayitibwa Kasofiya nkutiisizaamu ononsonyiwa okola ki wano eno Having a great night out with my friends. owaye ndi wano ne bakyali bange emirimu gino gye nnyina okwasaganya First day in my nakulwanga olwasose mawuzi yaŋŋambye nti ssebo nteekeddwa okukola buli kimu kyonna nga bwe nteekeddwa okukikola dandi okubanga namugamba bireke kankuzeeko eka olwaliiro. Are you sure, Mr. Okakasa Mr. Crane. Oh, me, sir. Osobola okumpita ssebo n'otampita Mr. Crane jankuzeeyo eka emirimu gya gitandikirako olw'enkya tofaayo. Kati bwe bakwateko bogenda ono yayitibwa Mawuzi yajja balina ebbala gye batera okuyitira kati agenda okuzza amaaso okulengera ng'alengera boosi we ne kali kasekuritale akapya abadde tabasuubira. So, what about you? Kalisooka ombulire ku gwe One of our secretaries your whole life. oyagala kubeera sekuritale waffe obulamu bwo bwonna obusigalidde anti saagala kubeera sekuritale wa muntu yenna kati gwe kiki oyagala okubeera. An easy job, Nandiyagadde okuba nga nkola omulimu omwangu ate nga gunsasula education. nga tegwetaagisa skill wadde education requirement. Yes. Miles's kwegamba omulimu ng'ogwa mile overqualified. naye ate okugenda mu ogwo ndowooza nnyinza okuba nga ndi overqualified oli mufumbo Really not sure. sikakasa You? ate gwe oli mufumbo What do you think? kiki olowooza. I never think unless I'm paid. Nze sirowooza unless ng'ogenda kunsasula Crane? kati oyagala kuntamiza Mr. Crane No. nkulaba onteeramu gwa liitiriiti nedda lwaki soyagala kuntamiiza kati nga bavuddeyo nakya yakwateko bonaamuleeta ewuwe na apatimenti ya nakyala genda okuzza amaaso okulengera kwata n'amusimba akakopo bulungi nnyo Mind if we sit down? ofaayo senga tusooka ntitulya ebbali I'd rather watch you fall over nandi okulabanga ogw'ebigo kuba watamidde dda to get me drunk. nabadde ndowooza ekyozo kyo kyakuntamiiza kijja si okuba nga nze sitamidde ate gwe ng'otamiddemu What are you trying to do? Take advantage? oyagala kuneefuna olw'okuba nga nze ntamiddemu I haven't decided. ekyo mbadde sinabasalawo ku kiki ngenda kukolera okay.
ng'akwata kuba asooka akasimula kiisi lwoli golaba musaa mufumbo Milk is bad. amata gano gaafudde gali mu kacyayi leeta tubiteeke buteesi wano abiisawo n'abiteeka pembeni kyava akanyweza njagala weekaanye nabagambye kasema kano njagala tukekkaanye tukawe obudde tusobole okategeera ddala abantu abali mu corporate world emuyisawo paka erudda tukakana amukoonye n'okimanyi kiro kirowoozo kikyamu kye tuliko lwaki ogamba nti kirowoozo kikyamu ekisookera ddala oli musajja mufumbo otamidde oli boosi wange byonna obyogedde sigaanyi kati oyagala tukole tutya anti kino saagala tukikole webituuse neekubye mbu simanyi keekubye kyokka nga kamutuusizza wano n'agamba osaaga osaaga tosobola kuŋŋamba musimanyi weekubye nedda naawe kakandagaana nasooka akafuŋŋana osaaga baabano kakandagamba nedda lodi ng'alemezzaamu tosobola kuntuusa wano hano maane weekyanga n'ogamba mbu simanyi weekuba biki weekuba biki kyava akanyweza bulaadi yakafuukira akabasa yasubaladde dda badde yeefula nti atamidde n'ekirabika badde akyalina kutwanyi maama manye ensonga ezikwatagana ebintu by'ekawulongojjo mutuno waba talina maanyi agafuna nakyala agenda okugira bwati bwe yamuba wansi mukazi watu yaluzinga consciousness mpolampola naaba nga takyasobola kutegeera kati bbanga bwe lyetooloola nga looli amaze okwemala eggoga koze buli kimu kyonna kyayagala okukola Sophie munnange yakasaako ekiwero n'akabuuza oli bulungi nsonyiwa munnange omanyi ngenze nenta oluyiga siya tomanyiira fuluma apartment yange genda nviira genda yewe sambu simanyi abadde atamidde kawulira ennaku sibaakakwabudde naye gwoba omanyi nti omuntu togenda mutuusa mu nsonga oba tolina kyogenda mukolerawo tomwetikanga muteeka mu direction eyo yakemebwa kali kali mukojjusa okuba nga kamuleese yesu agwa munayi mulimu abantu boolaba ng'olowooza is a perfect gentleman naye ku nsonga z'ebyamikayiri munayi teweesiganga musajja yenna bw'oba nga toli willing nga toli ready fubanga bw'osobola okukakasa nti omukuumira wala ne bw'aba ensonga atandise ozinyegako funa engeri gy'ozibulankanya omukakanye tomuleadinga on Rodi yadda n'asooka afuna egiraasi nakyala yamuyita mukyala waakomyewo eka bamubuuza yeggwe mu butuufu yeetula mu ndabiro naye yeebuuza oba ekyo kyenkoze nze akikoze ebya ddala kati nga tuvuddeyo tudde ebbali laba enkuba ng'etonnya enkeera waalwo waliwo asuna ennanga Shut up! ngenda basaba naye musirise omuntu alowoozeeko How dare you speak to Faith? lwaki oyogera ne Faith bwotyo naawe ali mu practicinga Why isn't she at school? lwaki tali ku ssomero olwaleero Why aren't you at work? gwe lwaki toli ku mulimu I'm not going in for a while. ngenda sooka mpumulemuko Taking njagala genda ka vacation We'll all be glad to help you pack. then tewali tabu nja kuyambako parking ogende ku ka vacation ko bulungi With you, Callum. buzibu ki bw'olina kalamu No one would have thought you'd lost that case. buli muntu ayinza okulowooza nti wabadde ogenda kuluzinga keesi eyo kono bwe kiri naye yasobodde ogiwangula eyanakyalo yayitibwa Rasomodo kati nga tuuze eri kannakyala kano ekyewunsa we kabeerawo nekyaliwaako Sophie ali wano abirowoozaamu kyali we yajja yamusika n'ebirowoozo biri wali okukamala kyava atuula waali n'amutunuulira mbadde ndowooza ku kyafuna mulimu mulala naye ate ogwo kyakutwalidde emyezi ogufuna lwabadde kutoba ate kati oyagala funa mulimu mulala alina ensonga ze lwaki okyasobola ogenda ku poliisi munnange
omusajja yakoze kyonna kye yakoze n'omuwawaabira ezo ensonga saagala zoogerako neni kati baako ky'oŋŋamba alisimbulira erinnya lyenze ngene muwawaabire ku poliisi nkiyitamu enfunda eziwulira ddala okusinza ku ngeri gye kyatuuseewo ekituufu kiri nti nze yamusindikirizamu eyo embeera ndi musiru ndi mugwagwa naye ate wagaanyi okugaana kitegeeza gaana mbadde nkusaba oyo omusiru tomuganya kusimatuka na mbeera eyo tomuganya bwe kiba kyetaagisa kufuna ngeri gye tumufunga tumufuŋŋane looli yakwate kubo najja kati alina emmotoka gy'alengedde paakinga ewuwe gwe yali bbaawo nazze simanyi kikimuleese ng'akedde Faith ame kitammwe yunaze ngenda kusaba omugulira ayingire naye toyogera ku bya mirimu lwaki nedda baamugobye wiiki eyise emabega ng'ogasseko ne agency gy'abadde akolera bonna baadde akola nabo mu agency abasinga baabagobye kati nkusaba toyogera naye ku bya mirimu onono ex wa mukyala we ayitibwa George ogamba otya emirimu gitambula gitya kyokoli amugambye tumugaa ku by'emirimu ayina ennaku taata tusanyise okulaba munaye kati ate ono abaana baakuza basseruganda ono musangiwe kale waliwo omuntu ayitibwa Mawuzi akubye essimu n'agamba nti akwetaaga ku yafeesi nsonga nkulu agambye eki ekirala kati Mawuzi akubye essimu ewaka lodi abadde ayagala kwewummuzaamuko naye Mawuzi amukubidde essimu n'amugamba nti nkwetaaga ensonga nkulu kyava ajja gwesooka omuli ensonga ki enkulu endeesezza olina meeting ne CEO wa Trans-Pacific meeting egenda kutandika yandibadde yatandise dde dakiika nga 25 ziyise emabega egenda kubeera eri mu conference room kati amaaso n'agatunuza kali kana ekimulese ku speedi abadde amanyi obusankana kya kalina bye kasyanguzizza kalina bye kayogedde bye bimuyisa ku yafeesi naye agenda otuuka eno ng'alina meeting y'abaclianti ntambo waayi kati nakyala abajja alina ebintu byatwala ne basiikana wano lodi alinda elevator nako ne kalinda elevator awulira n'olusonyi mutuufu kamutya tekagala wadde omwesembereza yakagamba olaba ekyo kyaluli elevator wejjira kati balina giyingiramu babiri ne kagamba lekooti nyingirira mu elevator naddamu n'ankwatira omundeka ne kayitamu keeyongereyo yagamba tufudde bwe bituuse nno ku mulimu kigenda kubeera awkward yamugamba ndi unhappy Mouse okusinziira ku nkola n'entambula y'emirimu ku mulimu waneeno osegeera male neewunya kano ka sekulitala akapya ogamba Sophie yes njogera kwako ka Sophie kikyo kalowoleza sikakasa nange ku saidi yange sikakasa kiki enkalowoleza naye kati ebisigalire okugenda kuba kusalawooko olowooza oba osanga nkugambye ebisigaddewo kusalawo okwo seetaaga kwogera bingi nedda toyogera bingi kale jasimade njagala kufuna opiniyoni yo abadde nga amugamba nti kagobe naye nga tamugambye nti kagobe ali tamugambye nti yakakosezza ono alina kitegeera butegeezi kuba ali makiwe enaafu yajja n'akagamba gwe baggobye ndowooza wiiki ejjala ojja okukima kakyekeko ak'omwezi niwankuba tumazeewo omwezi ekimu kyabino badde okyali ku trial mugamba kiriyali ng'awo desiki ogende yabiyiwa bwiyo of course ko kategedde ekikagobya tewali kirala loli agezi kuba nga tajja sobola kukoleramu eyo environment nga mwekali nga siba alina kwekweka alina kudduka kamudde eno kamudde eri fine wajja kuba waabitegera kageno kamutayiza ne kajja gyali kikyonjagaza kikyenkwagaza harassed, propositioned, wanzikakkanako raped, nontuusaako ogw'obulisa maanyi sweet, kyokka kati ate nongoba mu wiiki yange esooka ku mulimu possibly want. ddala mutuufu ki kyemba nnyinza okwagaza nkuwa fresh start I could make things for you. omanya ngeri gyensobola okukalubiriza obulamu otya ekisookera tolina mukisa ngeri gy'oyinza kikakasaamu yamugamba esaasiro kyonna kyogenda maaso n'okola kijja kuleetera okulabika nga akola cheap revenge kuba kati twagobye bajja kulowooza oyagala kukola kuwolera owulira singa mbadde ggwe era singa mbadde lawyer nandibadde nkuadvise nga tokola ensobi nobaako kyokola kibadde kirungi okwogeramuko naawe genda ofune ebyokola
nga tuze bali nakya yali ku simu ng'agamba nedda ewuuna ayingidde abadde yakayingirawo. What are all those cars doing outside? Emmotoka eziri ebweru zikola ki ewaffe? Forgotten what? Tuŋŋamba nti weerabiddeko n'okwerabira kibakyali abasinga bonna bali wano. Katonda wattu. Who's this? Ate onaani Justice. aba Department of Justice. Callan. Sikitegeera simanyi obadde olina emisango gyoza aba Department of Justice bakwagaza ki? Hello. Yakwata akafanga. Hello. What has 2 thumbs, is French, and loves a blowjob? Ono yabagamba nti Moi! bano bakyali abasinga bambi balooya. Yakwate kuba najja erudda. Are you all right? Kala musimanyi oli bulungi. Federal judge. Yabagamba nfudde federal judge. Bamufudde omulamuzi. Federal judge? Ofuuse federal judge. Kale sobola kikkiriza ate oba bannange. Kwate kubona amusimba akafumito. Nange kizibu kukikkiriza naye ge mazima. Somebody down there likes me. Kibategeeza nti munaye waliwo abanjagaliza. Bali mu kujaguza. Bali mu kutambuza bulamu. Bali mu kufuna akaseera kasanyu. Lwali yafulumayo n'eccupa. Bamufudde mulamuzi. Kwe kujja pembeni. Mukyala we yajja. N'atuuka waali. Do you ever look at the sky Wali obaddeko n'otulamu engula. there controlling? N'ogamba nti wateekeddwa okubeera n'ofunamu endowooza egamba nti waliwo alimu engula eyakontrolinga destiny yaffe oba entuuko yaffe. Ko nedda sikifunanga. Nange sikirowooza bwe ntyo. So, what happens next? Kati ki ekiddirira? I finish this bottle. Kamalirizeemu eccupa eno then ngwe wansi. Next week I get sworn in. Olunaku wiiki ejja bandayize nange ntandike kontrolinga ntuuko z'abantu. It's a funny life. Obulamu buli fane munnange. So quickly. Okimanyi buli kimu kiba kituusewo ku sipiidi. Earning millions of dollars. Akaseera kayise emabega wali mutamiivu ng'oli mu kunywa ofuna ssente. I would have. Kati essaazi oba kufudde mulamuzi. The amazing thing is I've actually gotten away with it. Yagamba ekisinga okwewuunyisa nti byonna bye nkoze nsobodde ogezaako simatuka nabyo. Everything. Buli kimu kyonna oba mu bulungi oba mu bubi afunye engeri gy'asobola okuyitamu nakyo. Kakendo ono omukazi wattu yafuuka stroke eri omusajja ono. Kiina engeri ssebo gye kimulumamu nti omusajja ne bw'anaakwatikubo n'agamba nti kagenda amuwa abiri kiyinza obutakola. Kuba ne Sseruganda amugambye n'okwatikubo n'ogenda ompa abiri essaawa zino bayinza okitwala nti oli mu kuwolera ekijja okubeera ekyekisiru ku sayidiyo olw'okuba nga twagobye kati oyagala kuwolera. Nabali wano akasimu kaavuga liyo. Dennis. Into the city. Okimanyi ngenda mu kibuga. Try to find my dad. Kange nesooke nnoonye ku kitange. Hey, Glock. Yeah, I got his work address, so it's a... Nafunye waka adresi ye. Tell my mom I'm sick of... Mama wange bw'annoonya ng'akubye essimu gambe nti ndi mulwadde mu ngeri emu oba endala. His car. Ngeese n'emmotoka yaliyo. Well, I was hoping you could break... Mbadde nsula nti oba osanga osobola ogezaako muyitiramu. Funa engeri gy'okimugambamu nettani naawe. Okimanyi ono musawa mupangulukufu. Mugamba yisooke gwe muliiremu bw'otyo. Kali abali wanaawulira abakonkona. Najja aggulewo. Genda okugulawo waliwo ssebo bakabijje. Bakabidde nje abaahingirawo. Excuse me, Mu nsonyi omu bannange. Baatukana kuba nnyumba batandise sasula buli kimu kyonna. Bakabidde nje abakulembera nno muzibe ekyo ekyewuunyisa. Bali mu nnyumba bali mu kutankula buli kimu. Tell Leo we're looking. Gamba liyo tumunoonya. Owulidde? Tanya? Waaye gwe Tanya. Anti mukubira essimu takwata. Hey, Tom, Abayi, Tanya. can you do me a favor and pick up my... Ngenda kusaba onyambe ekintu kimugenda eri ku law office onkimireyo kyeke yange. Expecting you. Era nga bakusuubira. Going to see a man about a job. Nina omusajja gwe ngenda osikana yangambye ku by'omulimu. Is Kati amugambye gwe kwati kubugenda onkimire kakyeke kange eri ku law office. Gina litandise okwasaganya. Kati omuto baamuwadde adresi eya kitaawe. Of course yali amaze okutegeera kitaawe gy'akolera n'akwate kuba gyamusikane. Bwe kiba kyetaagisa oba osanga yeyanjule. Yaza amaaso ayitibwa Callum Crane n'amala otegeera ofiisi we ziri kujasikana elevator. Yayitawo n'ayingira paka munamu elevator. Kwe kunyiga furo gy'agendako ziba teziri busa ne kana akayitibwa Katanya ne kajja nako ne kanyiga. Okay. Kali nga bali basiriikiridde
Butuufu yawulira nga ayagala kakuba manda naye n'atyamu. Elevator neetuuka ku fulo kwe kalina oviirako era ko ne kavaako. Lori n'asigala ng'agenda. Beta bwetuuka ebbali n'afuluma. Olwo yali atomedde. Excuse. Kali yajja nsonywamu ssebo. Yeah, hi. I'm looking for Mr. Crane. Noonya omwami ayitibwa Mr. Crane. Doesn't work here anymore. Anti mwami Crane takyakola wano. Well, can I get his... Osobola okunfunira home address ye gy'abeera. For Christ's sake, Oyo federal judge kati wetwogererako tetumala gagaba address ye. Yes. Look, sir, this is Sebo. really important. Ensonga nkulu. Yes. Anne kino kyendiko nkulu nsonga nkulu. Sophie Lennon? Yeah. Kyeke yani Sophie Lennon. Look. Mugamba agende wa accountant. He'll be in tomorrow evening. You Bwe kiba kiri agent ajja kuyitirawo enkya kawungeezi. Osobola omufunira awo ng'ayitiddewoko. Katonda amaze okufuna kyeke ya kyaliwe. Jayingire emmotoka yeeyongereyo. Nabagambye twekayitibwa the guilty. Vijji Josperations nga bulijjo ku mutimagano gwa muno waaki. Hello? Oh, hi, Connor. Ogamba otya Kona? No. Nedda. House. Nyumba ki? Obuzibu nga bwena gy'abadde ku simu agenda okuvaayo. Kati atomere Sseruganda. Sseruganda yeekanga ate y'emmotoka n'agikurashinga mu kasasiro. Okay. Ambuuza oba ali bulungi. Kiki ate? Are you okay? Akirikuza amaaso nga kanna kyakeyabadde asikanye mu elevator. Kambuuza oba ali bulungi. Nze ndyoke sina buzibu. Thank God. Mukama yeebazibwa okubanga olyoke. Nope. Emmotoka ye eryoke. Emmotoka ye ekyankalanye. My insurance. Insurance yange yaweddeko. Oh, no. Nyina okuyita poliisi bannange ko nedda. Body the cops. Ati weetaaga kusumbwa basirikali tekyetaagisa naye ate emmotoka yo Worry about it. kyemmotoka sooka okireke kuba yo kennyini nayo mitawaana myereere. You mean it? Sigenda claiminga gwe tofaayo sigenda claiminga nti longoosa oba ki atogenda sasula I'll give you a ride. naye nsobola okutwalako gy'obadde olaga Wherever you were going. wonna wodda nsobola okutwalako ate awo kiba kinkolera kubanga ngenda mu Mexico eyo. Excuse me? Ogambye eki? My vacation. Anti ngenda ka vacation yegenda okubeera first day yange ya vacation bw'oba osobola okunyambako ntwala mu Mexico oli yagamba tufudde. Aya True. si bituufu kono okulimba sina gyendaga Going for a drink. jasi neetagamu ka drink olunaku lubadde lumpanvuyeeko. Okay, but I'm buying. namugamba kale tewali tabu naye nze ngenda oggula koye kaali Thanks. kalwali yakwatiko bajagezeko sisinkana abakulu wiiki ejja bagenda mulayiza nga mulamuzi yajja abayitaayitamu bakyaliibe ng'ogasseko n'abalamuzi ab'enjawulo. Well done, Gavumenti wakazi bonna abasinga bali wano eno. Couldn't have happened to a nicer person. So this horse walks into a bar and the bartender says, kali agenda okujja nga kyali watudde wano ne Natalie bali mu kuwaya. I'm sorry you got stuck with this one. Mana ononsonyi okuba nga oli sitaaka n'ono naye Hope you can stay. mbadde mutwala I'm sending the children out to work. abaana that'll be the strippogram. baabado. That would be typical bad taste, like all Kali abaali wano agenda ogira bwati ng'alengera oli omuwala. Oli omuwala se bazze ku mikolo. Bazze ku mukolo gw'abakyaliibe. Yamuyisawo n'amuleeta ebbali mu ofiisi basooke bafunemu ka private talk. Nakyase bazze. Duli yamugoba n'alowooza agenze. Naye se bwe kalemezza mukazi wuliriza era wekaanye. Kambuuza ensonga zitambula zitya. Ensonga ziri fine. Ate gwe bigenda bitya ku saidiyo. You know, ever since our little chat, Yagamba okuba tulasembayo okunyumyamu. Nali nsuubira sirina kye nsobola kukola. lawyer, Okusa nti oli looya fortune for Twitter. musasula kubulankanya mazima. Like you said, it was your will. Nga bwe wagambye nti kigambo kyo ku kyange. Well, you were a lawyer. Ebyo wabyogedde okyali looya. Occurred to me, Naye kati ngense ne mbitunulamu. judge, Naye ndaba kati ofuuse mulamuzi. Toteekeddwa kubaako kyokakasa. an accusation. Jasinze kyenyina okukola kuvunaana. Then ojja kuba owedde kali ebeegwa. Legal advice. Leka nkwe ku magezi. Very careful. Beera mwegendereza engeri gy'ogenda okwasaganyamu ensonga zino. Idea what you'll have to go Gwe tomanyi kiki ogenda kuyitamu amazima ga Katonda mu ggulu. do that to yourself. Wandiyagadde okwetuusamu eyo embeera etiisa. Oh, Nedda. but I will. Naye ate ngenda kukkiriza. To resign. Unless ng'ogenda kulizayininga kuwa obulamuzi. You can go back to lying for a living. Oddeyo at least oba ogenda kudda mu bwalooya isoke. A judge. Naye ekyokubeera omulamuzi Yes. ng'olina rape case oba kale ekintu ekirala. You're upset. Nkimanyi oli munyiivu. Entirely. Era essaawa zino endowooza eri unstable. I've seen what it can. Naye sisi mungimanyi manyi kiki esobola okukola abantu nga mmwe.
The only nzikiriza bwe nkugamba nti engeri yokka gy'osobola osimatuka kino obutayita mu bulumi obutenkanika ekintu kite is it will take over your whole life. kubanga amazima gali kigenda kubuutikira obulamu bwo bwonna. Can't you? Look, labayo I know it's difficult being out of work, nkimanyi kizibu okuba nga tolina mulimu but I can give bw'oba oyagala nsobola okubaako engeri gye nkutetenkanya kono sizze wano kutandika bagaininga naawe You raped me. wantuusaako og'obulisa maanyi Right by the end of the week. bw'onooba tomaze kulizayininga by the end of this week ngenda kukwatekuba ngenda eri poliisi ne bannamawulire See my ne bwe naaba sirina kye ngenda kakasa naye amazima gali ekyo kigenda kubeera kikwa okussa ku kifo kye bakutaddemu wali nga looya kibadde kyangu okusobola okuva mu nsonga naye kati oli mulamuzi ekyo ekitiibwa kiralamu tebakizannyiramu kamugambe njagala olizayininge kati agenda okukwatekuba okomawo eka life flash in front of me and I wasn't looking at it. yasikana Tanya alina gw'aleese ewaka What do you want? Bikini? I don't think I want another. Tanya alina gw'aleese eka I didn't expect him to be so different. What do you mean? Wow, the offices. I don't know. He's. Lodi ali wano ali mu kuwaya bakwataganye dda bafuuse bakyapiiri Here. basikana bali mu kiyungu. This is Nathan. Ono ayitibwa Nathan munnange Cardinite. manye emmotoka ye nagisaanyizaawo ekyokyo olwayiso n'ensalawo ngezeeko okumuwa kampani labika oli si musanyufu yatambula butambuzi nga dda muli n'akwate kuba gyamusikana owaayi What the hell is that? oyo ani gw'oli naye Your paycheck. munayina musikanyi ng'eze ekimaka kippe kyekeko I like him. So if you naye ate mwagala I'll force myself. He's come here to look for his dad. aze wano ng'anoonya kitaawe so ne mugamba asobole okubeerako wano konowa ajja sula mu ntebe. Tom, you gotta be kidding. Tanya oteekeddwa okuba ng'osaaga ng'ali talina buzibu naawe No! oyo tasobola leka naawe Our apartment. ina apartment yaffe Who could stay and who can't? si gwasalawo kwani alina okusigala n'alina okgenda tubeeramu babiri I'm sorry. mugamba kale ensonyiwa kirabadde mugamba tuyisa tandika kuleeta abantu bagwira mu nnyumba ng'olwedde nakubudde ebizibu bye nayiseemu musajja abadde antuusaako ogobulisa maanyi katate gogenda kwankula abantu ku nguudo ngo balita mu nnyumba musimanyi babeere wano tola nti kyabugwagwa kati nga bamugobera ebweru yagamba omanyi ebyokungobera ebweru sigaanyi nze embeera nagimanyira kati kyengenda okukola kanjira mbuyiwako wano kati nga tuvuddeyo tudde eri Sseruganda kana kazene kamugamba nti nkuwadde wiiki you have to resign ku bwajjaaji oba sikinja kwate ku ngende ngambe poliisi n'abamawulire lulinga lwoyo badde osobola okisimatuka badde osobola okivaamu wandifunye engeri gy'osobola okitetenkanya wandirimbye wandibulankanyiza amazima kuba balooya kyemukola n'ekisibwa kyoliko alla tolina kubeera mu ezo scandals kaakati mbadde nkunoonya nno nkuguddeko wabuliddewo ekiro kyajjo obwedda neyakidde nga neebuusa ali luddawa kono kiri fani You want something so much. obeerawo ng'olina kye weetaaga bubi nnyo kamala obulamu bwo bwonna You plan for it and then when ng'okirowoolezera ng'okiteekerateekera kid, then kati we bakireeta big present. mu butuufu n'obeera ng'omwana gwe bawadde ekirabo ekinene n'ogenda okibikula munda ate n'obeera disappointed ku ki ky'obadde weetegekera Happened in my family. ekyo tekyatuusewo eri famire yange I think what I was trying to say. kwegamba kyembadde ngezaako okugamba It doesn't feel. nze ku sayidi yange bwe bituuse mpulira ekyobulamuzi nnyinza okuba sikyetaaga gwe ki kyoyogerako ssebo ekyokubeera omulamuzi nabika sigenda kyetaaga Feel. oyinza kuwulira otya singa nkeera ku makya ne ŋŋamba nti ngenda kulizayininga nve ku kifo ky'obulamuzi nkyesonyiwe nkijjewo Are you serious? nambuuza oli siriasi ku ekyo Yeah. lwaki oba toyagala kubeera mulamuzi Just as a lawyer again, you've accepted a federal judgeship. tokyasobola kuddayo kubeera nga opracticinga amateeka nga looya kuba wakkiriza ekifo ky'obulamuzi ojja kulowooza emirimu emirala Something? ojja kulowooza okukola ebirala I think you finally lost your mind. bwe bituuse olabika ogudde eddalu Everything we've worked for and for what? oyagala gezaako buli kimu kyonna kye tukoledde kisula mu muguluka lwaki Jesus. simanyi kumanya lwaki ozzeemu akajabangu ako ono abaali wano yali amuswami e Sseruganda agenda okugira bwati nga yeye mbutuufu azze n'agamba otyo kwe kutandika omugoberera mpola mpola Lodi n'ayingira munda olwayingira munda n'atuuka ebbali n'anyiga elevator egenze ono ye kitaawe
yajja amugirako mpola mpola kati agenda ofuluma abadde alowooza ze mu parking lot ngenda otuuka eno ku level nga taliiyo kumbe Rodi alabika agenze ku level ya wansi yajja asembera mpola mpola kati Ruda waliwo abasiru abali banyagulula emmotoka bwe bamulaba ne bagamba ye lwaki tunyagulula emmotoka nga ye waali gwe sebogera tuwa waletiyo kakati kabaka yava waggulu n'abatomera n'abasekula mukono ne guseka laba tagali yakuba bana abagwagwa babasiru babatumbaavu tawo n'amutomeza erudda n'amukoonera nno ddala nyama n'amusawuka ettali maliza omukanyuga gwe tokakwatako zibale ziri busa agenda okulya abasekyuite nga bazze abasekyuite bagaba bagenda kweta polisi kasi awuliramu polisi n'atandika Rodi n'ayingira emmotoka ye n'agisimbula kwe kujja asooka amusiika ne Rodi no yona akinda bagambye bagenda kweta polisi n'agamba owa yingira yamugamba yingira wano Rodi n'ayingira eggaali era bweto n'esimbula ejjeesobola okweyongerayo mu kaseera kano nga tuze bali mmotoka bagenda Rodi amubuuza olyoke takimanyi nti ono mutabani we jasi mutabani we akimanyi nti ono kitaawe amubuuza oli bulungi nti ye mulaba ali mu kumagamaga yeekweka yeebulankanya ate ono looya criminal lawyer abamanyi karakita asobola ozitegeera genda okuza amaaso nga Rodi alina empeta y'obufumbo sajja olwedde mufumbo kitegeeza alina family yamugamba mu kusooka onsanyusiza kyokoze tubibangamu otera okuba abantu mu garagi mu parking lot nedda ssebo then kati kye nakoze okubanga onyamba tiwali wadde nno ekyewunyisa okola mulimu ki nze yagamba kisinziira yamugamba wano oli kiriya era ngenda kujjiramu wano aya n'agireeta n'agipaakinga pembeeni olabika toyagala bintu byakwesembereza poliisi lwaki wafuluma ddi eki wafuluma ddi mukomera mulabye ng'ali mu bintu byakwebwalabwala nagambye karakita asobola osoma n'ategeera nti ono mumenyi w'amateeko yaganye obuuza ebibuuzo waliwo ekibuuzo kimu kyesigaza oyagala okukola omudidi gw'ensimbi aya kakati nga tuvuddeyo tudde erudda mu bbaala kumekedde amugamba nti oyagala okukola omudidi gw'ensimbi musatu ng'ajja yajja nasisikana kano katanya bigenze biti omulabye abadde atya akola mulimu kiki ekyatuuseewo simugambye nti ndi mutabani we lwaki simanyi lwaki naye ku saidi yange kibadde ng'ekitali kituufu mugamba nti ndi mutabani we naye angambye tugenda kuddamu tusisikane ku lwokuna era naŋŋamba nti waliwo omulimu gw'ayagala okufunira so ne ŋŋamba nti kati ku lwokuna ejja kubeera perfect timing tujja tulaawo twogere nga mbulira ebyomulimu nange mubulire nti ndi mutabani we naye ate ekyewunyisa mbadde ntudde naye nga sisobola nakikkiriza nti oyo kitange mbadde naakavaawo dakiika 2 gwe ngoze onaayitibwa kona nkola naye buliriza mbadde nsaba lisingira mbeere wamwe paka lwakuna mbasaabusabi mbegayiridde paka lwakuna Sophie n'agamba kale kiryoke tiwali tabu sobola okubeera naffe paka lwakuna Karodi mu butuufu ebintu byakawala kano ka Sofia bikyamulumya omutwe yeebuuza engeri gyagenda okubijjawo kikayogedde kyabadde kituufu nga looya zino ensonga sikando ziba zibeeramu asobola okwetetenkanya ebyo n'abivaamu n'afuna engeri gyakidyekadyeka engeri gyakirimbalimbamu ne kivaawo wabula kati ke bamufudde omulamuzi sotekeddwa kubeera mu buvuyo obwo naye obanga tolina musango naye mbusimanyi ate wakwata omuntu yasooka n'atambulira ku mwalo ono
kamugambye nkuwadde week 1 week ng'olizayininze kaagala kwegamba kamufiirize mu ngeri eri polite mu ngeri eri hambu kimulume nenga tewali kyakkola Karodi akomawo tuke bali akonkona yeyaggulawo ogamba otya mukwano bino tulaba nti ogudde bugwi ndi mukufumbira Sofia Kyaggulo so kati ekyeggulo ky'olwayo kyakumi kyeyalinga app tugenda kubeera babiri ffe kagweyita mugenda tiweetaaga kubaawo yagamba tufudde kona afuuse ezike kyokka ate kona akola n'oli ayitibwa Tanya tovaawo kati abaagenda naasika na Sofia I've just been for an interview. mbadde ngeze ka job interview ate kyekituuseewo ntuuseewo nenkaaba bukaabi okaabye ekyo kirungi sigamba nti oba nali mbaddeko ku interviews nga nze naye lwaki tokkiriza neggulira ekyeggulo ononsonyiwa Tanya yabadde agambye kona agenda kufumbira ewaka okimanyi maze essaawa nambiri yankona ku mulyango teryaggulawo okakasa ya teryaliyo oba osanga yabisazizaamu kona nga tagenda kujja tugende gulira ekyeggulo ekituufu kiri nti babaddeyo jasi agadde kujjawo ono kasooka omuli ekugwe ne Tanya muli ku item ko nedda tetuli item kati mugenda kubeera item lwaki obuuza nga bwe nkugambye nti nze nyanga nnyo okulingiriza mbitankwatako am noisy ekituufu kiri nti siri muntu alamula bakyala oyogera nga agamba nti baali bakumenyeko omutima baali bamenya omutima ne batwala n'embiriizi si bangu Tanya omanyidde bbanga ki oyo kubanga tukyali bato munywanyi wange nga bw'okiwulira ye muntu omusufu gwe nali sikanye ku nsi ya Katonda oyinza okubanga gwe tokina mu ndowoozayo nti kwegamba akwagala takulinaako ttagali kirungi nakubya essimu nenkola reservations data mugamba si gwagenda osasula zagenda osasula kati baafuna akaseera akasuufu baafuna obudde banyumya bakomawo batamidde Tanya agenda okuza amaaso ennaku zino naakwatagana nnyo n'oli Sophie naye mutuufu ekyo kibadde kyakwemalirira wategedde mu tulina oteekateeka onoosonyiwa badde ensobi yange amugambye ekyo kyabadde kyakwemalirira wategedde tugenda kutegekera kyokka ate n'otatuuka oli yeyamutegudde gwe owedde nkubuulira kale ndowooza kanzireyo neebake mu lukuubo kuba manayi sirina kyakkola kati oli promoted to sofa ogenda sula mu ntebe sebo kamaze ne kamukkiriza kyokka ate Tanya bwe yali ayagala abeerewo kaamugaana katudde erudda ono yajja ebbali awulugumya akafwanga essimu evuga olwoli abadde agenda kunzika mutwe oba kuteeka wansi mutwe kugikuba kigo essimu neevuga n'agikwata agamba Sophie bambi Sophie n'essimu nno yo beetaaga gwe abuuza ani gwe mugambe bwe kiba kisoboka essimu eno yandibadde agikwata kiri agent ali ku ssimu agambye ensonga eri agent nakyakwe kuvaayo yajja wuyo kwali Sophie nze Callum Crane mbadde njagala twogere saafunye kadde kwetonda bulungi ekyo kyaluli manyi wanguddeko ne kati ndi mukutya era saasobola kuliakitinga bulungi weegire Gasiya kayomba buyombi essimu ne kagizaako namanya akagwagwa kano kali serious abadde yeewaddeyo kwegamba agiteeka ebbali akeetondere kaganye bukya ku makya naye olwakuna sirugala lwagenda osikana kitaawe amuwuliye kalimu ke yamugambye omuwa nabadde nosogenda sikana kitaawe naye engeri gye weekolako olinga agenda akadeeti ndabika bulungi era ddala olabika bulungi Sophia ali luddawa Tanya ebyekiro kyajjo nze kyenewunya lwaki omwetaaga omukyalo oyo ye lwaki abasajja abasinga bakitwala okubanga nakyali attractive ene weyo biveeko kafunyeemu obujja bambi
kyengenda okusabira mwegendeze ekyo kirwayo Nathan. Sometimes people can turn out to be a really big... Ebiseera ebisinga abantu bamanyi ofuuka ebinyiizo. Either gofuka ekinyiizo eri kitaawo oba gokitaawo okubeera ekinyiizo kuba kakirabika mu kontesi mwekoogeredde ekyo kirabika kamulabanga kinyiizo. Kali ajja asikana roadi munda ayita waatula munda bulungi nnyo nga zaawo akajje. Waliwo kye njagala twogere mukono ebyo jja byogera oluvannyuma. For now njagala osooka owulirize. Nyinamu engeri ya tagali. Ndi muntu ali successful, nyina ssente, erinnya lyange liri bulungi, nyina amaka amanene, nyina family erabika obulungi, buli kimu kiri fine. Naye nyinamu engeri ya tagali. Obuzibu bwe nnina bwa blackmail. Waliwo omukyala manyi twagenda ne twegadangamu. So kati ayagala gezaako tekinga kusya position gye ndimu, ayagala kubaako ebirala by'asaba. Esaawa zino atiisatiisa kudestroyinga kali yange ogasseko ne family yange. Musimanyi agenda bye twakola naye abigambe bannamawulire. Lwaki togenda bugenzi ku poliisi? Olw'ensonga bwe binaagenda mu poliisi, bwe binaagenda mu mawulire, ate era story egenda kuba evaayo kwegamba kijja kuba tekinkolera. Otegeera? Simanyi otegeera kyegamba? Nedda sinaba kutegeera bulungi, tuukira ku nsonga ki kyoyagala kukolere. Ono omukyala singa abula kiba kitegeeza ekizibu kyange tekigenda kuddamu kubaawo. Lwaki obiŋŋamba? Olw'ensonga nzikiriza osobola okunnyamba kwegamba mulabira mu kotesi ya bumenyi bw'amateeka. Lwaki olowoleza nze? Olw'ensonga ekyaweetaaga sente gwe kennyini. Ate mulindooza nti osobola. Kale ne wobanga si gwakikoze oteekeddwa okuba nga olina connection asobola okunnyamba ku kizibu ky'omukyalo ono. Nsigaze olunaku lumu lwokka bwe ruti okuba nga atuukiriza ekyo kye yantiisatiisa nakyo ekyogenda mu mawulire. Ye bakasa mulimu ekifaananyi ky'omukazi gwe njagala onkolereko ng'ogasseko n'amannya ge ne adresi ye. Mulimu n'50,000 ze nkuweereddewo. Bw'omaliza omulimu ngenda kwongera $2,200 emitwalo 3 wamu. Bw'oba tozaagala nga bwe nkugambye nkakasa oteekeddwa okuba nga olina omuntu gw'omanyi asobola okukola omulimu ogwo. Lwaki oneesiga n'ensonga zino? Anti nkimanyi sigenda kuddamu kulaba. Bw'otannyamba amazima gali nti ngenda kubeera dead. As simple as that. Kyekyo ngenda kuba nsiranye obulamu bwange bwonna bugenda kuba bukkirira wansi mu drain. N'agamba kale tiyatana namugamba nti ndi mutabani wo yafuluma bufuluma emmotoka. Olw'ensonga Sseruganda yamulabira mu karakita eri obumenyi bw'amateeka. Amugambye nti ekikuŋŋamisiza gw'abankolera olw'ensonga sikulinako connection, ate bw'onooba omaze ojja kubula sigenda kuddamu kulaba. Yakwata ekkubo n'ajja ebbali. Ngenda okuzza amaaso nga kirabika ne wano baamugobye. Kali yakwata ekkubo n'asikana bakyali be n'abagamba. Kuliko oli ayitibwa Liyo, Liyo alina ebizibu n'alina bamafiya abamunoonya. Ono amugamba nti wandibadde obikula envelope. Nkitegeera. Ogenda kikola? Alisi gwe twala butwazi ssente oyitemu. Nze ngamba twandibadde tukikola. Bw'oba gwe togenda kikola nze mpa nkikolere. Olw'ensonga tamanyi nakumanya. You know, cars are one thing, but maybe it'd be good, this woman, to do justice. We don't know that. Look, he's my dad, okay? I can't do nothing. Open the envelope, Nathan. Oh, fuck, shut up. Look, we're not going to the police, and we're not going to warn the... Onagamba nti oli kitange. Sigenda kuba kwegamba awuli ayandiyagadde okikola ku lwa kitaawe. Don't worry about your conscience. Bw'oba gwe togenda bikola nga weerayikidde consciousness yo, then kati ffe tuwe tukikole. Besides, make up for my car. Ekyo kijja kuba kinyamba kuba n'emmotoka yange wagisiranya. Leeta gwe leeta. Alimu 15,000. Leeta. Munveeko. Katuli agamba yete teyandiyagadde kutta muntu. Envelope tannaba gibikkula, tannaba kumanya mukazi kigo bamugamba. Gwe togeza n'osula. Gwe yo business. That is business with money. Yeah? Omanyi? Seetaaga. God! I don't want... Sigenda kwenyigira mu bintu bya kutta abantu, ate sigenda namwe basinikiriza mu bintu bya kutta abantu. Kisajja gwe oli kigwagwa man. Oli kisiru ku mbaavu. KWX Morning Classics, news and rush hour traffic. Kati olunaku nga lutuuka,
Seruganda yakwate kubo najja n'asooka asoma amawulire awo alabo batekana bagenda mawulire kakaino noono yakera soma mawulire alabo Seruganda yatadde mu resignation n'agasoma noono n'asoma ono ekimusomesa amawulire kulaba oba oli yakotte kubo n'abaako byateeka muno ekimusomesa amawulire kulaba oba Rodi yatadde mu resignation ye ya resigninze ku position y'obwa judge amugamba onoonya mirimu ko nedda abadde alina kyanoonya n'ekimubuze nabali wano essimu neevuga. Alo agenda okuwulira ng'oli ayogera yajjako bujja abadde ani oyo ku ssimu? Tiwali muntu. Okay. Tanya waliwo kyenjagala okuliiramu kakati nga tuvuddeyo tukwate kuba okudda eri Seruganda ono Seruganda ayitibwa Liyo teyazikiza yamanya omwala guli gye guggukira n'akwate laba mukama bwamuyamba n'atuukayo ng'ebbakaasa gyeri ebbakaasa eno mulimu ssente 15,000 eza $, mpozi ng'ogasseko n'ekifaananyi eky'omulimu gwe bateekeddwa okukola oba Rodi gwe baadde bamuwadde okukola ogw'omukyala gw'alina okutta then alyoka abanja $2.5 $3 awamu kati agenda okuzza amaaso ekifaananyi n'akiraba musajja ki oyo gw'otayogera? Deadline ye badde eteekeddwa kubeera ddi? Lwabadde lwajjo naye kati bikyalina makulu tagenda kulizayininga omusajja ono yategedde ndi mumusaagisa nabadde mumukanga mukulaba we bituuse kati sikiwa nti nkyasobola okweyongerayo n'ensonga zino. Sophie sikiwa nti weetaaga mazima gange gweyagala nkugamba nti wabadde okoze ekintu ekituufu anti genda maaso. Sophie wakoze ekintu ekituufu oba osanga namukanzeemuko kale weyabeeredde omutima ye wiiki ye yamuyisizza bubi era nkakasa yabadde takikkiriza nti nyinza okikola. Mukazi watwasazeewo ensonga yeegumye ngambe nabadde mukangamu okulaba naye waayo akasajja kati ono amaze ofuna ebbakaasa adresi kweri n'amanya g'omuntu gwateekeddwa okuta n'ekifaananyi kwekiri kati yeebuuza nkoze ntya essente olwedde 5 azirina n'ekyebe katattanga ku muntu bukyanga abaawo ne kati alowooza kasente bamafiya bamunoonya bamubanja Lodi akwate kuba okuddeka yakomawo eka nga mukyamuukirivu agenda okuzza amaaso nga mukyala we gyali egiraasi yaki yamugamba nti kati ntegedde olabika obadde akasi akayisema bwe gubadde n'ebizibu ke kasi aneetonde akasi akayisema bwe gambadde mbunkenke mbadde siri mwangu kubeera naye ki ekibadde kikutagaza? Bibadde bya mirimu ensonga nsobodde ozikwasaganya mbeera ki eyo ebadde kutagaza ebadde kutadde ku bunkenke ekyo tekikyetaagisa olw'ensonga ekizibu kyayiseemu ensonga namaze dde ogikwasagana nagitereezezza ebiseera bisinga sikutegeera nno mwami wange naye kati mpitamu oyitamu ngenda mu therape bane njagala weekaaje. Couldn't you miss the shrink for once? Kyogamba obali tosobola kumisinga agenda wa shrink at least olwaliro lwokka. It's very good for our marriage. Ekyogenda eri shrink kiyamba bufumbo bwaffe. Bufumbo ffe bwetaaga spicing. Bwetaagamu ku birungo. Kaakati ekyewuunyisa nno omukyala bw'ava ewaka agenda wa mukwano gwa bbaawe n'alyoka akimutuusaako naye omusajja ono akola obwenzi oba si kyalina ebimusumbuwa waliwo ekitali kituufu omukazi akola obwenzi omukazi akola obwenzi maama nyabo ono agenda ofuluma Liyo omanyi tubadde tukunoonya muganda wange tubadde tukunoonyeza buli wamu wonna Liyo no bamuguddeko ababaaya. This Sophie is so gorgeous and smart and Sophie ono muwala mugezi ali fane what she sees in you. Gwe teweebuuza kikyakulabamu omanyi ki nze kyema kikimu kyokka talina kyamakulu kyandabamu y'ensonga lwaki ngenda kuddayo nsobole nange obbitegeera. Getting your heart broken.
You know what you should try sometime is going for Baba who's actually interested in you. And what makes you bajja bawaya romance? ne kana akayitibwa ka Dennis manyi kakyalika akaagala nnyako alisi ko kalowooza Very objective. baba no I can see things you can't. nze ebiseera ebisinga mbeera so objective y'ensonga lwaki ndaba ebintu ebimu byotasobola kulaba You gotta get a hold of me. And I guess this is it. Take care of aya kale ngenda kusaawa efeeko kabulaza you. ono yasooka n'abawaako 5,000 ngamba ezo 5,000 tezimala Today, I'm doing a job. Big job. olwayo waliwo akalimu ke ngenda okukola Please. ate akalimu kagenda kubeera k'amaanyi Did I lose over you? But it's true. Oh, it's true. Sing along, Leo. jangu tusooke tukooke Sing it. Darling, what can I do? njagala okooke nange Louder, Leo. wogana sikuwulira wogana And I don't know if honey, please understand yogera ayimba Over you. Crying over you. baba kaseera ne kagikookinga kuba ekyasi nga temuli kyasi tekibadde awo lasi kyasi olaba gwe yamugamba ngenda kusaba don't disappoint me koye kale boss sigenda ku disappointinga kiriya watu omuggo ne bamuyisaawo si omuzibeyo ow'ettabu muzibe mubaaya ala bwe yawulira nga kibadde kimutuddemu omukulu akwati kuba akomewo asikaniriyo agenda okuzza amaaso kyava alaba ekifaananyi liyo najja kabulaza kiki ekigenda maaso wayo Beni aze wano nankyankalanya omuwadde 5,000 tungamba tugenda kukola omulimu guguli liyo What do I care about some bitch? yamugamba nti essaawa zino nnyina ebizibu byange bagambye nfayo ku musege oyo musege she's bad luck togezaako sente ngenda zeetaaga oba si Kibeni agenda kufukira kabasa sente ngenda zeetaaga yajja Katwanga kyava agisaako endagirira agirina najja asimbule Katwanga yeyongereyo ono yagamba tufudde simanyi kikyakola kasooke nkubire munywanyi yasaa akubire munywanyi amugambe man ono kabulaza alabika naakalimu kali agenda kakola kanaodi esimu gye yali amwadde kwasobola omufunira alina kuba mu maka g'abasofi esimu evuga tetuliimu essaawa zino osobola ogezaako tulekera obubaka kasomala owulira eddoboozi lino buno obubaka njagala buweereza Netani yeebuuza oba ne namba entuufu kwakubye kubaka this is an emergency bwekyo Katwanga yayitawo nejja paka erudda ne parkinga amala okebera ku address n'agamba oke kansikemuko katono wano address amaze ogikonfirming ewali akalimu Katwanga yagisika n'agireeta n'agikweka pembeni abali wano kannakyalanga kaakano kayingira ate ne weggala tufudde why yeah mama I'm here for number 10, but they're not in right now. yagamba mbadde nze kusisikana namba 10 naye tebalimu essaawa zino so mbadde ngenda kusaba onzikirize ennyingire
Yeah, that's her, Mrs. ogamba Mrs. Gilbert kono yesingamba mukyala Gilbert. Bami nkwegayidde maama. She usually gets home in about half an hour. Atera kutuuka. Wait for her inside. Omugambi agenda tuuka mu dakiika nga 3. Sobola omulindira awo. Yabadaga wanindese n'esooka mulindira munda awo kono nedda. Mulindira ebweru. Aya. Mukazi watu watuuka bw'ati n'ateeka kawulirize obubaka obuliko. This is a message for Nathan. Buno obubaka bwa Nathan. It's the right number. Bwe bange no enamba entuufu kwenkubye. Mugambe nze Dennis ewaka bwe kibasooka nkubireko. Ensonga y'emergency. Hello? Nathan. Oliwa. Anti mbadde naakakoma mu kibuga. Ngenda tuuka ndowooza mu dakiika nga 10. Ndi wano ka bus stop. Nzije onoosonyiwa munnange. Olwayo ndi mukoowu. Naku lumpanvu yeeko. Dennis akubye ne wane essimu. N'agamba nti mukubireko ensonga z'emergency. Ngenda kusaba ekisumuzo ngenda kusaba okireke wali mu mailbox. Nathan, soko lindeko kamala ova ku ssimu. Sophie, soko lindeko. Katonda wange. Waliwo alemeddeko. Gwe kiki naawe? Excuse me, ma'am. Nsonyiwamu maama. I'm still waiting out here. Nkyali wano nninda mukyala Gilbert. I was wondering. Nembadde neewuunya. Are you sure? Okakasi agenda tuuka mu dakiika 3 kuba mbutuufu nninze enkooye. Tosobola kundeka ne nnindiramu ndebweru kimpisa bubi. I'm still waiting. Nkyali nze wangambye dakiika 3 nkyali wano nninze tajja. There's a bar on the next block. Waliwo ebbaala eri awo. Lwaki ogenda mu bbaala? Now. Anti njagala kuyingira eyo munda kati. Mmanyiira. Njagala kuyingira munda eno kati lwaki? Ono musatu ali wano alinze kasimu. Nathan n'akuba Dennis. The money, the photo. Anti liyo yagudde ku bakaaso mwabadde sete n'ekifaananyi. Alabika agenda kuttaka musege. Nathan, do you hear me? Nathan ompulira kyegamba. Kati oyagala nkikolere ki naawe? Sophie doesn't want to see me again. Sophie aganye tayagala kundaba. No place to Nina $10 mu nsawo yange sina na wakusula kati oyagala nkole ki? Anti singa abadde Sophia wonga gwe bagenda okuba at least wandiwaddeyo obudde kono ki kyotegeeza? Ndozula bwe njogedde ku Sophia n'olyoko waayo obudde. Omukazi gwe bagenda okutta ayitibwa Sophia. Sofiani. Olaba kati ekyo kikuluma olw'okubanga owuliddeko erinnya Sophia. Lennon. Ayitibwa Sophia Lennon. Dennis soko lindeko. Aya. Making this up? Onimba. Ate kati nga lwaki mba nkulimba? That's the name. Lyerinnya ly'omuntu ateekeddwa okuttibwa yabadde mu bakasi ateekeddwa okuttibwa. Yajja awulugumya akafwanga. Sophia Lennon gwe bagenda okutta n'adresi agimunnyonnyodde. Ali jikulo yabadde tamugambye ku linnya lya muntu ye gwe yamubulidde gya Sophia. Naye teyamugambye nti Sophia Lennon ate teyamugambye ne adresi. Yagamba tufudde okujjako enamba y'essimu ye oli abadde agiina. Akuba essimu ono abali wano essimu neddamu neevuga. Katonda wattu ayagala mugamba ku ki ekijja. Alo. Ogamba otya maama? Maama weno yakubye. Kati Rodi kino kiriyo kyamanya nti Sophia tagenda kugulawo kyekyakola. Kyasalawo kiwalampe kiyite eno waggulu. Kikyo kiri mu kutetenkanya ne kijja bane njagala olabe. Nabagambye tuli kayitibwa the guilty vijja josplashes nga bulijjo ku mutimagano gwa muno waaki kituuka ebbali ne kikoona kyagala kuggulawo. Tufudde Katonda wange wano biganyi. Kwe kulemezaamu ne kikoona erudda. Lwaki tomwesonyiwa? Kono sisobola. Mama kirabika nalina omusajja amutagaza. Kerero kye yakola yasala wadduseewo bigere. Yasala wadduseewo bigere kuba nti yali wala. You don't have to tell me. Anti oteekeddwa kuŋŋamba. Then tell me. Then kati mbuli awo oba oli oyagala kuŋŋamba.
shouldn't have told me. Bannange maama alina ebizibu maama. Karodi ngadde ebbali ng'asooka atunira mukyala mukazi wattu ali mu kujja mu ngoye. Maama onoonsonyiwa ngenda ava ku ssimu. Kiki olina kaddeeti? Maama alina ebizibu by'omusajja abadde abikaabiramu muwala we. Muwala we essimu yajjawo bujja n'agiteeka erudda. Kalino kirodi kiri waggulu eno kinoonya ngeri gye kiyingira munda. Baabano kyajja ebbali ne kisikayo bino. Kisooka okay, kati nsobola okuyita wano. Kigendo gira bwe kinga bwe kiba kiyise wano wali road nakya kiba kimufuna bulungi. Mitwale 2 n'ekitundu sebo sente nkola. Sente kijja kiyitamu mpola mpola. Nakyali mu kutegeka kibaafi ngenda kuba kibaafu. Kyajja kikirira mpola mpola. Mukazi wattu ali munda. Rodi aleeta misinde. Wabula ekyebuzibwa n'asobola okumutaasa. Senkagala ajja misinde kirodi kyayingidde dda munda. Kiri eno miwaatwa gye kyetetenkanyiza. Kyagala kati kuyingira paka munda mu nnyumba. Abali wanaawulira akonkona. Genda okuggulawo. Oli okay? Oli bulungi bannange? Yes ndi okay. Sokoleke. Oyina ovaano ng'obudde bukyaliko no lwaki? Sisaaga Sofia ntoli seefu ebiki? Okola ki? You know him, don't you? Ekisegeeza omumanyi si we kiri. Crane, you know him. Callum Crane omumanyi? Callum Crane omumanyi? What? Ekiki? Okay, so Mbulira amazima Sofia, mbulira amazima. Jasi mbulira amazima. What's it to you? Bikwatirako wa? Binkwatirako wa? Ekisegeeza mumanyi. Omusajja wamwendako si bwakikola. you screwed him and you wanted money. Wamwendako then ate noyagala omuggyemu ssente. Tonkwatako gwe. Jako musembera ate mukazi wattu bimuletera mbeera gye yayitamu. Okay, just tell me something. Mbulira at least baako ky'oŋŋamba. Tonkwatako gwe naawe. Genda. It's true, isn't it? Kituufu si bwe kiri. Fuluma gasya genda. Mbulira amazima. Kale Rodi yamugamba nti omuwala namwagalako bwagazi ne kase yategeramu nnyina ssente nnyina family n'asalawo agezeeko okubanga ntiisatiisa. Kale yagala ssente endala ayagala kunsiraanya. Kale nono bwe yatuukayo akawala yakajaji nga bujajinza olw'ensonga kalinga kakomando. Kyekisooka mu byonna. Kyakubi oli kitaawe. Kale yalabira ddala kano kaali kaagala kubba kitaawe. Naye yatuuka n'abirowoozaamu amugamba Sofia gulawo at least twogere. Nakye yagaana okuggulawo. Gamba owaayi kamwesonyiwe. Ye mukazi wattu ali mu kutya. Agenda ogira bw'ati ng'alaba oluggi lw'eggula. Ye kyamwewunyisa lwaki oluggi olwo lw'eggudde. Rodi yuno eno ku madaala kati akwate kuba luggale abaddeyo n'agamba naye omuwala kamwesonyiwe kambaleke nekyembadde nsubira si bwe kiri. Abadde asuubira okusisikanayo naye liyo taliiyo. Agamba kambyesonyiwe muleke kase ali seefu. Ono agenda ogira bw'ati ng'alaba ekigatto. Awulira ebikoona. Yajja mpola mpola kuggulawo. Rodi afulubyebu. Yuno eno Kabulaza n'amusalako. Gwe
afudde ono agenda okujja bwati n'alaba katwanga y'omuyaayi n'amanya omuyaayi gyali. Yalaba katwanga y'omuyaayi n'amanya omuyaayi gyali. Sophie gulawo. Kumbe Sophie ali mu lutalo. Kwata kirodi n'akitaagula. Ekisumuuzi akiina ayagala kuggulawo. Rodi yakuba omukyala. Yamukuba omutwe. Ono alwana kuggulawo. Yagulawo najja. Kirimukuba nakya kimukuba omutwe. Kyamukuba. Nikimaliyako obusungu n'enjala y'obwavu yonna. Kimaliza kikwateko bwe kivaayo. Kiba kikirya amadala ne kiwulira ajja. Kusooka okudduka ne kirya ewa. Rodi ajja miside. Alabye katwanga ya chapiiri. N'amanya kirya alawunda. Nno obuzibu nga bunajja. Ayingidde munda kyo ne kifuna gaapu ekiyita kitandike kigende. Aya basi. You don't mind? Ndowooza tofaayo ku. Hey, why do you sound so surprised? Lwaki weewuunya? To Christ, Callum. And I personally... Nze kimanyi sisita wo akkiriza mu bintu by'emmandwa. Muntu musamize. Abato nno bajja. Did Faith tell you she got into drama school? So, my check passed the... Faith yagambye nti yayingidde mu drama school. Gwe kati baba bagenda ne basikana Sseruganda ono nno kyaliwe kyokka kyali wamwagalira omukazi. Bought some, that's nice. Ono omukazi naye bw'omulaba tosaana kikkiriza ati akola obwezi. Katonda wange. You remember that secretary we had recently? Ojjukira sekretary gwe twali tulina. How was she done? Mawuzi gwe yagoba. She was battered to death. Akoze ekyati. Baamukubye no mu apartment ye bamukubye bubi nnyo paka kufa. You know who did it? Baategedde yakikoze. Anti abasirikale. Spaghetti on a plate. Abasirikale jasi bali mu kunoonyereza. In other words. Obamanyi naawe. Rodi yagamba otyo. Okay. Shouting and screaming. Yabadde awo ng'awoggana She... nga bwakonkona oluggi naye ng'omukazi agaanye okuggulawo. Seen him before. Nange saani mugudde okusa ku ngeri gye yali yeesa mukono wali omulabyeko. Week ago, maybe. Namulabako wiiki ng'emu eyise emabega. Started sleeping out in the court. Yali asula awo mu lukuubo awo nga weebaka. Like I said, he... Naye sina nze kye namugamba. Do you know his name? Naye embeera gye yali afaananamu yali talabika bulungi. Ne babuuza Kona. Kona yabagamba ayitibwa Nathan Corrigan. Around Sophie for a while now, but... Abadde yeesiba ku Sophie okumala ebbanga. Naye nga Sophie tayagala mwesemeza talina kyamwagaza. Doesn't surprise me what he's done. Tekineewusa okubanga akoze ebyo by'akoze. Tekineewusa wadde eddakiika n'emu. Muvubuka abadde asobola okubikola abadde abirabika. Kati liya amaze okukola ogugwe ayagala bagende babanje. Gulawo gwe naawe. Yajja asikane Netani. Gulawo. Yaggulawo. Aliwa. Aliwa. I don't know. Simanyi wajjali. You tell him. I want the rest of my money. Or his dad's. Mugambe njagala ssente zange oba siki. Oyo kitaawa ajja kijjamu enjawulo. Okitegera kye gambye. Mugambe njagala ebiri kitundu gyange nze omulimu gwabwe maze ogukola. Ebiri ekitundu gyange njagala. Mukulu akalimu yakakosa abanja. Ono yaggulirawo Sseruganda. Allah. Man. Thanks. Ekisookera ddala weebali. Can't keep doing this. Man, sigenda kubeera mu bino nze. Huh? Olowooza njagala obibaamu. And let him get on with it. Lwaki gwe tokubira Crane n'omuwa seteze Leo n'omuwa seteze? All right. Gwe ky'oba teweerabira nti oli yase Sofia. What do we do about this? Kati ogenda kikolera ki kino? Ensonga ogenda zikolera ki? I got her killed, man. It wasn't deliberate. That's between Leo and Crane. Yamugamba nti omwalo ono nze musseko ono nedda si gwakikoze ekyo kiri masekati galiyongo gasseko ne Crane. Tiweerabira ensonga zino nze yazireeta eno singa saazireeta eno oba osanga ddina kyatiyandifudde. Can't give up your dad or Leo without giving yourself up too. And even if you try it, they're both gonna finger you anyway. Soko mpe kayaga. Amugambe tolina ngeri gy'ogenda sola byebalama ne wonoogezaako byebalama gwagenda okomekera ng'oli mu shit. Conspiracy to murder, probably. Esaazi lwe basobola okusiba emyaka 15 conspiracy to murder.
What does that matter now? Ni ate sinze yakase kati ate kyali nsonga. Yote kyali nsonga oba gwe yakase oba sigo wakase. Mawuli gagenda ofuluma ate Seruganda sigo baakubamu. Ye suspect yaliwo. Hello. Hello. That's me. Njaga tusiikane ssebo. I didn't think anything was going to happen. Nabadde sikiwa nti waliwo ekigenda okutuukawo. Neetaagamu akadde okunoonya sente zo ko ntusiikana kiro. Sente sizirina tusiikana kiro. Jangu ekiro ku docs ku saa 6. Va mu ebyo. Why'd you want her killed? We shouldn't. Lwaki omuwala wabadde ayagala afe ko tetuteekeddwa siikana? Yeah. You don't look happy. Tulabika kubeera musanyufu. You got caught. Yeah. Bakutte kono ya. Why'd you want her killed, huh? Lwaki wabadde oyagala omuwala yattibwe? Take the money and get out of Twala sente fuluma eggwanga. Njagala mazima. As to me. Yeah. She wanted to tear my life. Yabadde ayagala siraanya bulamu bwange. Golowooza kyanyumidde okubanga afuba kyanyumidde okubanga bino weebiri. Mbulya buli kimu kyonna. You see, now I prefer we. It's much more comforting. Yamugamba nene ensonga tugirimu babiri goyinza okulowooza sigirimu naawe. That was the whole point. Tiwaliwo nsonga eri masekati gange naawe yensonga lwaki nakuwa akalimu kano. Siina ties naawe. Father. Anti wandibali tolina ties nga tobadde kitange. What? Ogambye ki? 1975. May 1975. Players for the first. Sonic baali bazanya playoffs omulundi gwabwe ogusooka n'ogenda ogwa kakyala kayitibwa Kamadlin Tana n'okeggala. Yali one night n'afuna olubuto nze gwe yazaala. Say to you, but I got scared. So ku lunaku luli nalinize kugamba ekyo naye ne nfunamu okutya. Kugamba nti ndi mutabani wo. Aya. Gwe stupid little shit Katonda watu. Anti obadde olowooza tetulina ties. Bwe bankwata. Gasiya genda. Yatimbula emmotoka mu busungu obw'ekitalo. Aya. Lengera. Mukasiya kano nga tuvuddeyo tudde erudda. Mukazi watu yajja bambi. Era bw'ajja n'ayita wayingira ono yayitibwa Tanya. Ng'atuuse bali ono yamuyita Tanya. Ngenda kusaba onnyambe mukwano. Tanya soko lindeko tusoko before nga tunaba kwekyanga. Ekituufu kiri nti sinze yamutta. Sinze yatta Sofia. Saakikola. Bami nkwegayirira mpuliriza. Mpe ensonga emu ennungi weeti lwaki nteekeddwa okwesiga. Anti ensonga sigiina. Sina nsonga gye ngenda kuwa. Naye kubulira mazima. Let's celebrate. Ekindeese wano tusobole okujaguza koono kaali. Waliwo ensonga etujagusisa. Namugamba okimanyi ndi taata. I suppose when you think about it, it's surprising it doesn't happen. Yamugamba nti bw'okirowoozaako kyewunyisa. To bed with complete. Ebiseera ebisinga kitera kubeerawo kinantalabika ogwa muliri n'omugwira ne bikomekkerera nga bivuddeyo bwe bityo naddala kati ku muntu nga ggwe. Osegeera. Yamugamba kiri amazing. Akaseera akobererawo nga mulimu ensonga ezimu z'otatwala nga nkulu naye ate nga ze zikyusiza obulamu bwo kikuleetera ate okuddayo emabega n'ogezaako okuba ng'osiima kati nsiima Natalie. Musiimira mu buntu obwo obutono bambi bwe mpiseemu naye mukazi wattu. Mpozi ng'ogasseko naawe munnange. Ate okirabika teyakisiima ekyakuba ng'onaasiima mukyala we. Webale kuwuliriza Brent. Kirabika emboozi yange ekubwa wakangene nfune gwe njikuba omulala. N'ayitawo. Oli ate awulidde bubi okuba ng'ono. Kati mu kaseera kano nga tuzza erudda. Yajja. Kafo ki kano kondeeseemu? Eno rental property. So kati wali agenda kwata kuba okujjamu ndowooza ajja kujjamu agenda okubeeramu agenda kujjamu lwankya ontusobola okubeera safe. Nakyakulamba n'aba property consultants bali mu bintu by'amayimba. Lwaki wagenda ku poliisi kono munaye ebyenkumu byange byabadde mu apartment. Olwedde nnyina ne likodi kono yakuba amamotoka n'agamba poliisi gyesiga. Kineewusa okuŋŋamba nti gwe poliisi togyesiga kati ate nze neesige ggwe. Ekituufu wano wendi nange ndi mukutya Nethani. Ndi mukutya ge mazima.
kyatuusewo eri kyali wange kyantiisa okamala. Oyo kyali wange tuvudde mabega nga tukyali bato. Mukazi wattu Sofia bambi. Ekyamutuuseko kyabadde ky'amaanyi, yabadde takigwana. Mukazi wattu yabadde takigwana. Kakati budde nga bwetolola. Okimanyi wali tojja sobola kukwatagana naye. Si mwangu mitu ya relationship olede alina gwe yali yakamala okukyawagana naye. Ate omulimu naye ne gumufuukira akabasya. Before omulimu tegunabafuuka kabasya, kono before nga tegunabafuuka kabasya kiki. Before omulimu oba tebanaba mugoba kali. Tanya. Before nga tebanaba mugoba kiki, kono nga tebanaba mugoba basooka mutuusaako gwa bulisa maanyi. Gaye yamutuusako gwa bulisa maanyi simanyi. Ekimanyi kimu kyokka nti yali mu yafeesi mwe yali akola yali lawyer. Mukazi wattu n'awulira nga aswadde okusinya nti yali tasobola gezaako kiprovinga teyakwata nakubo genda ku polisi kuwawaabira. Onaasooka asiriikirira. Of course kati ate sore bwagigatta agitegeera. Gwe okusiya ku ntunula yo face reaction eraga nti tombulira mazima gonna. Sooka ombulire ki ekyatuusewo. Nkimanyi si gwe wasse Sofia. Naye ate kiraga nti ongamba buli kimu kyonna olabika olina by'osirikidde okusiya ku ndabikayo n'entunula yo. Sigenda kukaka era sigenda kuddamu kulaba mpaka mumaze okumbulira ekituufu. Mumaze okumbulira amazima gonna. Nakyala akwateko n'ayitamu n'atambula agende. Kati mu kaseera kano nga tuvuddeyo tukwate kuba okudda erudda. Lodi aba akomyewo. Baamusekula ku mutwe. Bwe bituuse kati nze ngenda okubeera omulamuzi wo. You raped her, didn't you? Huh? What's it clear? Tell me! I regret what happened. It's a little late for that. Yamugamba nti omwana wa mureepi nga si bwe kiri. She didn't report you. Omukazi teyakuloopa. Anti yangamba nti agenda kundoopa. Kyogamba tolisobola okusiya ku kye wakola. Nabagamba dda mu nsonyiwe. Naye tewali ky'osobola kikolera si bwe kiri. Yamugamba goloza sobola kutta. Oza nfaayo kono oba tofaayo then kankusiibule. N'amukanyuga mutaddemu kamba. Kumbe kamba ebadde eyitamu buyisi paka wansi. Amukanyuga paka erudda. Ngenda okuzza amaaso okulengera. Jangu wano abadde amulikodinga amugyeko obukakafu nga Lodi mwennyini ayogera akofeesinga. Kakati yamugamba kano ngenda kasinika mu yafeesi ya DA. Unless ng'onfunidde akafuba ensobola okwekweka sinaki. N'onfunira ne passport empisaamu nyina gye njagala ogenda okwasaganyiza emirimu gyange. Ono kye yakola yasooka n'amuleeta ebbali amugambye njagala nfunire akafuba osobola okunkweka. Wensobola okwekweka bulungi. Naje yamutuusize no mukindaso Eria. Ne bajja nga basembera mpola mpola. Yatuuka pembeni. So, kakati you got until tomorrow. Anti paka lwankya. Who actually killed her? Kituufu kiri nti ani yamutta. Eyo si nsonga naawe. This guy Leo. Oyo gayi bamuyita Leo. Be a friend of mine. Yali kyali wange. It's all yours. Then kati ogenda kubeera wano. N'akwateko bwe n'ayitamu asobole okwolekera mu mmotoka. Kalina ekyewunyisa. Amugyeko confession n'agiteeka ebbali mu bakasa n'amugamba eno confession ngenda gisindika District Anthony. Ngenda bimusindikira ataddeko na address na buli kimu kyonna. Lodi bw'atuuka ebbali n'ajja awulugumya akafwanga. Doesn't it bother you? Kali akuba essimu akubira kyaliwe. Labika asazeewo asooka amuyitiremu kyali wamutegeeza ensonga. Kumbe bano essimu baagiggyeko nga bakola obwenzi. Bali mbeetu y'ekawolongojjo. Fair, not a bus.
For God's sake, Brent. Tenakyali wano yeekubamu agamba nti ekituufu kirabika Sseruganda neetaaga. Why? Bwe bituuse agenda kunneetaaga kubanga ekyange nawe tekina gye kiraga. Namugamba buno bwenzi tolowooza nti baasi erina gyeraga nti erina destination. Karoli kye yakola ng'akuba essimu ya kyaliwe takwata. Yavuga buzi mmotoka n'akwate kuba jeyo ayogeremuko naye amugambe ku bizibu essaawa zino by'alina. Alabe engeri gy'ayinza okumuyamba mu kyaliwe. Kati agenda otuukawo ne kyambala enviri ku mutwe. Yasirikanawo emmotoka ya mukyala we. Yagamba sooka olindeko. Yasirikanawo emmotoka ya mukyala we. Agenda okuzza amaaso okulengera aya. Teyatawaana yajja asooba mpola mpola. Ate Roodi alina glass house. Kati ayitamu eno ebbali. Agenda okulengera ssebo omukyala ali eno ali mu kwekajja. Alina amaka ag'okubiri. Allah. Ne kabulaaza kyaliwe bwe batera okunyumya. Katonda wange. Laba tabbu. Yabalaba balina bute. Nakyava ku refreshment, ava kwerongoosaako, ava kunaabako. Ekitegeeza nti munaye bava. Yagamba kaali. Omanyi 90% abakazi abafumbo benda ku muntu gw'oba omanyi. 90% abakazi abafumbo ayenda ku muntu gw'oba omanyi. Either kyaliwo, duleeva, asikaali. Kwegamba babeera around there kuba be baba balinako access okusinga. Ate be baba basobola okubawa obudde. Roodi akwate kuba najasika nono mutabani we. Gamba kakati nono omwana. Oba ye mukolere ki? Yasoka n'abirowooza mu ngalabira ddala enteekateeka ze kalina. Yajjukira ebakaasa tekayinza kubanga kalina gye kagikwese. Ate of course kamusuubira kubanga ayinza okomawo eno. Kati ng'akwata ebakaasa ng'agijjamu. Bakaasa eriko akatambi. Ninga kabale kagitadde kwegamba akatambi kale kakatadde mu bakaasa nga kataddeko ne address. Kawandiiseko buli kinga kamunga isenga okola ensobi nja mimailinga. Bisirikire tusyatule. Kati omukyala akomawo. Abuuza omukyala therapy yatambudde etya munnaye yankooyezza bannange. Katonda wange. Mu kutherapy gy'abadde byamukooyezza omwami teyasooka munyaga yasirika busirisi. N'agamba owaayi. Kakeno yajja. Yali azze okusiikana omukyalo oli Roodi gy'ava gwe yazaalamu Nethani n'alaba omuvubuka yali avaayo kanasooka agoberera omuvubuka. Omuvubuka yajja ati munaye ngenda kweyanjulira nze taata wa Nethani. Liya ali ludawa. Nze njaga kumanya Nethani ali ludawa. Nethani gyali ali seefu totya. Era kigenda kubeera bwe soge jasooka ombuli ewaabwe nsobola okujja liyo. Mulundi gwe nasembayo okumanya mbu yali akunoonya. Gwe mugambe nti ngenda kubeera mu Queen's Hotel. Sikiwa nti kijja kubeera kyankuba yali alowooza ku by'okudduka waliwo ababaaya abamunoonya okukamala. Gwe kyoba okola mutuuseeko obubaka obwo. Mugambe ngenda kubeera Queen's Hotel. Kaliyo nga bamugamba nti omugaga yazze mu kitundu era osobola omusikana Queen's Hotel. Ng'atuukayo tuke bali ng'akonkona. Abaayi gulawo oluggi era bw'atyo nga guddewo ayingidde munda. Baŋŋambye nti onoonya. Yep. Njagala ssente zange ezaasigalayo. Sente naziwa Nethani. Waziwa Nethani? Sokoleke. Emitwalo 2 n'ekitundu egyali gibulayo. Yaŋŋamba nti gwe naye simanyi mwina enkolagana mwateesa kono nga nateesa naye kuki. Wabula we mukwatirako ngenda kumutta kubanga saateesaako naye kutwala sente yange. Nyinza okuba sitegera bizinensi zammwe wakati wammwe gwe naye. Naye nze mbadde nga mawandi badde okwateko muno genda omusika n'oyogera naye gwe kennyini. Omanyi wa gy'ali? Of course n'amu address wa gy'ali. Kati musaatu ali n'alinda naye kituufu kiri nti yagenza okukebera mu nsawo ng'atolooza akatambi mwekali ate yabadde tannabakolamu kopi.
kino kikwate kubo kijja ne Katwanga kigamba ono Sseruganda tagenda kummanyiira nze olwedde nina ababaya abanoonya abammanja akalimu nakakoze ne kabeera kiriini babanja emitwalo gyange ebiri n'ekitundu baagimuwadde ndabika ayagala kumpitamu kati agenda kakasa mbu siri wakuyisibwamu maaso si byakumpitamu kanaana yajja n'akwate kubo n'alinyalinya amadala yuno yatuukawo n'agamba otyo kekyava asooka yeesikamu yadde emabega mpola mpola lyoka abandula akajja agenda okubandula akajji ng'ababanda gye bali ababaaya be baliyo kuboona emiggo atuukidde mbudde nga kirabika ate badde bamusuubira kirabika sinze nzeka akwetaaga ng'oli mu fuliyo gaye yaŋŋambye nkulinde wano nti ogenda kujja butuufu neetaaga ngezeeko otegeera n'okumanya abantu b'ozuŋŋana nabo nga bakyali balisi wandibadde obekkaanya ne bamusekula mala omusekula ne bamuleka ebbali n'ekifo kyonna ne basooka bakiiwako amafuta laba kiwa ne basooka ekifo kyonna bakiyiyeeko amafuta oyo baamwokyerayo gontiisiza naawe jangu tuddawa jangu watute kateepu kange nkeetaaga sigenda kuwa kyakusalawo yamugamba ekyokudduka tebeera optioni kino osobola ogezaako kiyitamu nga todduse neesiga osaaga nkwesiga gwe amugambye ekyokudduka tebeerangako optioni kiba kijja kuzaalira minyira myerere bajja nakukwata ng'otawanyika ate bakusibe bubi nnyo kamala ngenda kwetaaga essaawa 48 ko n'essaawa 48 neki gwe kyoba okola sala busazi olutindo ogende mu kipulazi ekiri awo essimu bwevuga gikwate osegeera kiri yamugambye nti nze nyina beta optioni kuba ajjukira ono mutabani we kati ndowooza yalowoozesaamu n'agamba wayi kaafune engeri gyesobola okumuyamba amugambye nze I have a better option ekyokudduka tekigenda kuyamba jasigwe mpa essaawa 48 zokka kyonna kyenkutegekete kijja sobola okujja mu matigga gano obeere free man yamba ye yajja Devon Saaga obuzaala abalaba ka Final Destination tujjamu yongera ne mukayitibwa Little Giants akasimu kaavuga akasimu kaavuga najja mpola mpola era bw'atyo n'atuuka akasimu ekaali kavugira oli yamugambye nti essimu bwevuga gwe gikwate Nathan Corrigan munaye eno poliisi atooza talumusudde mu busuuzi jjukira poliisi emunoonyanga suspect ku homicide case ala bamugamba eno banjolya yagamba kitanga alunsuddemu ge maziba kitanga alunsuddemu nakyala akwate kuba gyagenda okuza amaaso nga babimukwatiddeko babitaddaawo lodi aba ayokya ekinanka omukyala n'amuyita Karom bino ate bikola kiwano ebisanduuke anti ebyo bibyo kyembuuza bikola kiwano anti mbadde ensuubira oteekemu ebintu byo ng'ogasseko n'abaana b'ofuluma amaka gange bw'onoba tosobodde kubeera na maama wo ngenda kusaba ofune hoteero ndowooza ojja sobola ogikavalingira ku settlements kikyotegeeza ebya settlement ntegeeza divorce settlement gye njogerako oba si kyogenda kubeera ne Brent omusajja gobadde oyendeguza naye ate ekyo kijja kubeera cheap so nja kusiima nnyo wenkomerawo nga toliiwo
That's the best way you can handle mukazi omwenzi. That is the only way. We've got enough forensics Eyo yengeri yokka to nail him dead. Keep at him. I'll call the DA. We'll charge him in the morning. Ono yagamba kyoba okola ogira obeera naye ngenda kubira District Attorney tujja mukyajinga ku makya. Waliwo essimu Gaya agamba nti asobola ogezaako kakasa yasobola ku identifying omuntu eyatta Nakyala si Corrigan. Waliwo omuntu omulala. Yagamba munaye byatandika na kifaananyi Nathan kye yaleeta yakomawo ku kyalo ng'alina ekifaananyi kya Sophie. Leo Kasaraba ekifaananyi ekyo Guy n'agetinga obuzesti. Yali tasobola kulekerawo kwogera ku mukyalo oyo era ng'agamba nti mbu yali agenda kukwati kuba agenda kisiikana akawala kano and that she was too good for Nathan. Era mbu akawala kali too good for Nathan. How romantic and perfect it was. Kegamba n'asooka nnyonnyolamu engeri gye kayinza okubeera romantic kayinza okubeera perfect agenda kikolera Nakyala. Unreal about the whole thing. Mu kusooka nze nali ndowooza oba osanga takakasa ku byayogera. Kati ono omusajja wa teyajja Dennis. Really weird. He had a lot of trouble and these pretty after him. Soko deye mabega. Story otandise okubuukabuuka. Dirayo ddala okuvira ddala mu ntandikwa oteekeddwa okuba bino ng'obikutte mutwe bukusu. Kubanga bajja kubuuza ate ng'olina obbiddinga n'enfunda eziwera. Mbadde nkusaba tutandike buto nateera. Lwaki bino tewabitugamba mu ntandikwa? Lwaki obyogera kati? Anti bwe nalaba emmundu ne ndaba ebifaananyi ne mmanya nti Lodi akikoze. Era bwe ntyo ne nfunamu okutya. I was really scared. Nali mu kutya okutenkanika. No, he would have killed me. Kubanga kati okusinga ku ngeri gye nali mumanyi munange yali ajja kunzita singa nagamba poliisi. And anyway, he was a friend. Yali kyali wange n'ekirala kubeera ddala mu high school yali kyali wange. Didn't seem right. So ku lwange naddala nga si kituufu. Heard he was dead. Naye ati bwe nawulidde nti afudde nagezewa nga tebikyalina makulu neŋŋamba kazi yeekole statement isobole otaasa kyali wange ali mu kkomera. Ayitibwa Leo Kilpatrick. Baamukwatako kubba mmotoka. I won't bother you with the psychiatric evaluation. So kati ebya psychiatric evaluation sigenda kusumukanyaza nabyo kubanga kati already abadde mwaka jabangu. Aba forensics bagamba nti Kilpatrick ye yatta omuwala si Corrigan. Era omusayi gwe basikana wansi w'enjala za Kilpatrick n'ebirala byonna byonna babisikana ku mayiti. Era ne katwanga bagirabako ebweru apartment ya Nakyala ekiro ekyo Nakyala afa. Kati abattakoma police department bagamba ki ku ky'okubwatuka bo bagamba nti biri gang related. Kintu nga kiri so convincing. Kiragira ddala nti oli yafudde Kilpatrick ye yatta omuwala. Obukakafu bwonna obuliwo kubanga ate obukakafu bwe balinaku oli buli circumstantial naye ate obwono bo weebuli naye ate mufu. Kandi kati tukoze tutya? Tumwongereyo oba tumute? Kati Lodi kyekyo kye yabadde agamba oli nti nze nsobola okusetinga n'obeera free ne bataddamu wadde okunoonyerezako eyo keesi. Nze nsobola okkikolera. Teriyabanje n'afuna obukakafu kwega bukakafu obutuufu obusobola okugezaako okwasaganya kiri ate kiri n'akisetinga ne bakitta ne kivaawo nga tekisobola gezaako boogerako wala n'eddakiika n'emu. Naye ng'ate obukakafu bwakyo bwonna bulaga kyekyaliwo mu kaseera k'okutera kyekyatta n'emmundu bagiyina mada weapon bagiyina ne evidence obukakafu obulaba bwonna babuyina obuli conclusive obutali circumstantial. So kati ate obwono obumubaddeko buli circumstantial ate waliwo n'omujulizi ono definitely aba alina okwejjeerwa. Agenda okuza amaaso nga ne Faaza ajje bambi. Ono ye Faaza yamukuza nga mutabani we. Anti mutabani Lodi yasembeza omukono gwe kyava mukwata mu ttaano. Jangu wano soko mpaka fumi tova ku ebyo naawe. Akakasiza ati munnange ababeera bakuvumirira abakuba enjiri abakutunuza mu right direction wadde oba toyagala ate be babeera abantu ababakwagala. Waliwo omuntu gwe njagala osooka okwogeramuko naye bifunga tunabagenda namugamba kiryoke yajja ndowooza kati byebyo kono byebyo najja n'asikana kano. Could have you sent away, you know. You, Dennis Green, all of you. Suppose you just expect me to forgive you. Yamugamba ne kati gwe muli osuubira nti nnyinza okusonyiwa. Simanyi oba nange nsobola okwesonyiwa ge mazima. Lwaki obiŋŋamba? Ati wangambye oyinza obutaddamu kundaba nesi nga nkugambye mazima. Kati nsazeewo nkugamba amazima oba osanga mbe nga nkyalina access ekulabako. Kati
kati gwe nkugambe ki? But it could happen to anyone. Let's go get a pizza. Oyagala nkugambe nti kale tofaayo ebyo bituukawo ensi bwetyo munaayi tuge tulye ka pizza. Nedda baaba si bwe kigenda okubeera. Of course nkimanyi si bwe kigenda okubeera. Era nsonyiwa. Oba osanga sandize nakulaba wadde okwogera naawe nsonyiwa mu kyo. Kwate kuba atambula agende. Ha. Nathan? Yamugamba Nathan. Wangi? Maybe you should give me your phone number. Oba osanga mpa enamba ye y'essimu. In case I want to call you later. In case nyinza okwagala okukubira essimu nkuboggolere oba nkuyite kadina maybe. Which can be okay. There are a few crimes. Waliwo emisango mitono nnyo egiyinza okuba nga gyefaananyiza n'okwekuukisiriza ku kukwato abakyala. Niyo okusya ku kyewakoze omukazi atalina musango gwe musajja gwe. Amazima ga Katonda mugulu ogwanasiba myaka 10. Era ngenda kusiba emyaka 10. Lodi alina no gwe yasiba gwakwata mukazi. Karodi akwate kuba akomaweeka. Simanyi lwaki mbadde njagala okukubira kasimu tabani wa mukubidde. Neja sobo sanga kubidde simu kusibula. Mpozi n'okubuzayo ekibuuzo. Nira mutuufu obeerawo otya ng'omanyi ku bintu bye wakola emabegaawo. Eyo message neevaako. To life. Gwe mba nja kusindika to life. Munaye ndi wa maama. Ne mbadde nsaba twogeremu. By the way nakuteekedde emmere eri mu firiji. Mpozi n'ekirala eri ebbakaasa gye wabadde olesewo erina okugenda wa district Anthony nagisindise. Ala. Maama nyawo. Jukira ebbaasa yali agenda gyokya. Naye n'akivaako n'agamba n'akyerabira ebbaasa n'agiteekaawo. Ate of course yali akimanyi nti omukazi agenda. Kumbe ebbaasa yali ka address ya district Anthony. Kati ye omukyala bw'agiraba n'agamba bba wange yeerabidde emirimu gino wano n'agisindikayo wa district Anthony. Kumbe basi emusibya. Mama! Yarabana! Ekintu abadde akivuddemu bukwakko ekintu abadde akivuddemu bulungi. Naye kisesobya muyoka weeti. Nga batugamba Anthony Wela. Ninanyini sinema gye tubaddeko. Kabadde kayitibwa The Guilty. Vijay Josport shows nga bulijjo. Merry Christmas and Happy New Year. Bana yembagala nnyo. Mbasaba 226 tumukwatire wamu natiira. Nga bwe tukubye 225 nga bwe tuze tukikola okuvirira mabega 226 ate tugenda kubeera bakambwemu. So mubeereko Mukama abakumire mweraba.